tuddayo eri gye twava ng'omusajja atukalakasa emyaka 38. Lwaki tulindirira bloodshed eddemu wano omusaayi okuyiika? Okwagalwa kwonna kujja kufa kugende mu ttosi olw'okuba nti agaanye okuwuliriza amaloboozi g'abantu. Amaloboozi lwaki twandikaabye akayirigombe ne tuddayo eri gye twava? Okwagerawo ekitiibwa Kyagulanyi kuba pulezidenti tewali nsonga emugana kufuga Uganda. Article 1 egamba nti power belongs to the people. President Yoweri Museveni tusaasire, Kiriza abantu babeeku kye bagamba. Nkwaniriza webale nnyo webalire ddala gy'osinza okuba nga ate otulaba kansubire nti oli bulungi. Nze Kalyesuubula musajja wa Kabaka ndi we Nakaseke gye banzaala ogutali musango. John Kenny Luchams the man. Honorable ebyo byonna nga obimenye obitambuza naye njagala tuddeko ku kintu kya security. Ekiwamba abantu kisusse mu ggwanga. Mwami Museveni eggwanga tugambe tamanyi. Juzi twali mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire yayogerako ne wabaawo omukyalo omu n'afuutukayo n'amubuuza n'amugamba ku mukyalo gwe bayita Olivia Rutaaya. Naye enziramu mwami Museveni gye yaddamu ng'eraga nti pulezidenti omukulembeze w'eggwanga tamanyi kigenda mu maaso mu bya security era tamanyi. Yabuuza n'omukyala nti yasibwa lwaki. Ekyo kyogerako ekyo ngenda kiddamu comparatively nga nzira gye navudde nakugambyeko nti I'm smelling the rat. Okigamba otya? Owulira omuntu baganda I'm smelling the rat abategeeza nti waliwo ndowooza n'ekirala ekiriwo ekijja kiri kyokka si kyekiriwo. SFC nayogedde nti constitutionally teri mu mateeka naye ekyo nga kikyali wabbali. SFC yewamba SFC ebadde ekolagana n'abantu bangi abalala ab'ebbalibbali aba bulijjo. In the last years myaka ng'ebiri emabega walaba engeri gundi gye baamuttamu zebra engwayise. Oweekitiibwa pulezidenti yennyini n'avaayo n'agamba abo n'abategedde yayogera n'agumya ne Namwandu okuba yabategedde atya tuba bakyambo bwe tukimuteekako nti abantu abo bayinza okuba nga baava mu SFC. Ebbanga ery'emabegako omukyala gwe bayita Susan Magala yattibwa ne batuuka n'okusiba akagalo mu envelope. Kitaawe n'agenda wa Pulezidenti Museveni banamubuulira abantu abo abakasibye abakamuwadde. Oweekitiibwa Museveni yasooka okuba n'agamba nti n'amukubira essimu nti munnange omwana baamusse. Olaba ebigenda mu maaso ku central level nga bikwataganako example z'empadde bw'obikkakkanya wansi ojja kulabira ddala nti no security forces zikyakozesebwa okuleeta insecurity mu ggwanga. Ebyokwerinda bikyakozesebwa ebitongole ebyokwerinda bikyakozesebwa. Example eri central obutali butebenkevu era kino emirundi ebiri ewuwo embwa ne ziboggola ne zinyambako ne badduka emirundi ebiri. Kati banjagaza ki? Nze sikyalina ssente sikyalina ssente banjagaza ki? Tulaba nti waliwo nawe ensonga etategereke. Emirundi ebiri kikomera kigundiivu kiraba otuuka okibuuko oyingire oba toba n'amaanyi ga njawulo nnyo obeera n'amaanyi. Security ebuze mu ggwanga lwa nsonga nnyingi n'obubbi bungi bweyongedde. First of all obulamu bwa bulijjo bubi nnyo. Tubeere realistic.
ekyokuba nti obulamu bubi nnyo tekitegeeza nti kiwa betu muntu abbe. Naye we are analyzing embeera kireta embeera ekyokubiri enfunda ziweze webaleka lyezuula kujja wano enfunda ziweze nga batta abantu naddala basiraamu nga babalinkinga ku ADF ADF eyo gye balinkinga n'okutta abantu entakera nga tukimanyi bulungi nti ne Museveni bwe yali alwana abantu be battangayo nabo battanga abantu lwaki talangirira nti bannange mujje twogere nammwe Kenya oba Malawi ayita aba ADF yes garanti banajijja wanti obanga bayingira eri mu Congo okuba bayingira okuta abantu kukyagenda maaso ku borders zaffe yes lwaki tovaayo innocent n'ogamba nange oba mwina kye mugamba mujje mukyogere ku meeza. Abantu abattibwa okubeera nga bateekebwa ku ADF nti yeebase ekyo lowooza kigenderere? Ekyo nakyo kiyinza okuba nga kipange. Kakati for example alyesobola abaana bano nze siri wa Nuupu naye nina sympathy ennene nnyo ku baana ba Nuupu. Abaana 18 buli omu yalipootingibwa somewhere police post. Ng'ekibiina kirinze kusala magezi genda balwanira mu kooti. Buli omu aliko report of some kind. Government evayeta negamba temanyi gye bali. It is unexplainable. Tolina bw'okinyonnyola. John Kennedy Charms, the man, honorable, era omusajja omu ayina omukululo mu Parliament ya Uganda. Nti bw'oyogera ku John Kennedy Charms, the man, obeera omuntu afaayo nnyo okumanya. Muzudde abadde atubuzeeko abeerayo ko twakoma twamulabako ko wali nga tugulawo National Unity Platform etumulabako mu kusaba era awo ebisinga tabibeeramu nnyo. Ensonga ya security honorable gitwagala bannayuganda oyongere ogiggubiza. Waliwo abagamba honorable nti abaana bano be bawamba nyina omukulu omu bempuli abagamba mbu ate Nuupu yeewamba. Ne waliwo abakulu abamu ababeera ku kwogera nga mu kufiirwa. Yuzi nyina bempuliddeko bisitajja kwatuliza abantu babamanyi ate abasibe abateeka embeera nti aba Nuupu oba honorable Kyagulanyi yali emabega waakyo. Ekyo gwe ku kya security nga munnabyabufuzi mu ggwanga lino okyogerako ki kutambula? Omuntu ne bw'oba tomwagala waliwo ebintu ebiriwo byasi nga bwe njogedde abo bonna ba detainees babatwalako ngako ku poliisi abalala ne balikodinga ennamba y'emmotoka ebatutte. Buli suspect buli muntu victim aliko report esooka. Basooka ne bawo reporting ku poliisi wonna. Jali Gindi Kitebi police post yali Central Police Station ali Kololo okutegedde. Ezo report zensinziddeko okukola analysis ey'amaanyi nnyo eri fundamental. Lwaki government te following up reports ezo to the rightful conclusion etuuka okugamba ng'eyita Wangadya nti temanyi gye bali awo nga bali mu bitabo bya police stations ez'enjawulo. So not explainable. Abaana bano be basiba oba abaami n'abakyali basiba bamanyi gye bali. Anti ngamba bo abantu balina records eziraga nti ono bamusibira wali ono twamureportinga nga bamututte kunaku weruti emmotoka zino namba bwe ziti okutegedde osobola otya okuva ku reports ezo ezeeyogerera zokka ku police stations ez'enjawulo ne police posts police stations n'ogamba nti tomanyi gye bali. Ekintu kituuse okwongera okuwaga abantu batuuke okuddayo mu International Criminal Court. Yes. Kubanga abagamba nti baabula baliko records ezisooka ng'ate za Uganda. Tebeeye ennyonnyole nti balipootinga nti ali wano bwe yava wano yagenda wano. Ekyo kikitaatuba by'omutwe. Okubaleeta mu kkooti lwaki tebalabikako mu kkooti? Baleetebwa mu kkooti. So ng'ombuuza ku kigambo kya security yagadde kitegeerekeke nti insecurity gye twogerako erimu emitendera mingi. Waliwo insecurity gye twandiise
social injustice. Waliwo food insecurity. Enjala. Waliwo economic insecurity. Byenfuna. Waliwo education insecurity. Byenjigiriza. Waliwo health insecurity. Byobulamu. Wetwogerera kaakati insecurity ewambaatidde Uganda ya mirundi mingi. Naye esinga okubobbya abantu omutwe awo ye insecurity etabangudde constitutional governance eyandibadde egamba nti obukulembeze bwaffe bulimu emitendera esatu. Waliwo kye bayita executive, wabaawo kye tuyita judiciary, wabaawo kye tuyita parliament. Wetwogerera kaakati ngenda kulaga bwina bwengenda okuleeta akulage nti insecurity esinze kuva mu executive. Ate yes, executive efuga bbi yerituleetedde insecurity eri predominant nga bwengenda okulambulula okuviira ddala ku mukulembeze waggulu. Insecurity demonstration point gyenjagala okusookera mu ddiiro kwe kusibwa kwaba Dr. Kiriza ne ba 12 PRO suspects in 2005. Abantu abo babasiba ne babakwata ne babakubakuba ne bayisa bubi. Oweekitiibwa Justice Lugayizi n'abawa bbaili. Yabawa bbaili mu biseera ebyo principal judge yali Wandera, Justice Wandera. Yabawa bbaili bali mu compound bategeka kubatwala baddeyo waabwe. Baddamu ne babakwata. Members. Eziddamu ne zibakwata. Ekyo kitegeeza ki? Direct executive interference with the work of the judiciary. Nti essiga eddamuzi lyegatta lyekobaana. Bo bali babatadde. Byakolera ku biragiro. Bo bali babatadde. Ebya executive nebuuka. Ebya kooti. Babawe bbaili. Babawa bbaili. Executive negamba no. Tujja kukkiriza yo executive neeta ebiragiro byayo ne baddamu ne babakwata. Ekinyalo kiyungako recent happening eyamubajje Mufuti. Mufuti omusango gwamumegga nti yasingayo ebintu bya Supreme Council ebyobusiraamu ate nga ssente bazimuwa. Laba mubanja bilioni 19. Oweekitiibwa President Museveni kyandikoze yandiise Chief Justice internally secretary. Why? Toyina ngeri gy'okozesa ntebe yo n'oyamba omuntu oyo awulirizibwe na kino baagala mugaana ogenda mu Supreme Court. Sikyo julira kyandibadde akola. Naye okuwandiika ebbaluwa open awe Chief Justice ekyokukola it is evil. It is absurd. Anti honorable tulowooza nti Munnayuganda yali alinda bulize ekyo era Oweekitiibwa President bwe yawandiika ebbaluwa anti ngamba ndeese bwina alagira ddala insecurity weri. Source of insecurity. Yes. Akati kambeewo nkyagenda maaso. Mu bbanga eritali lyewala mu 2017 Constitutional Court Parliament yadibetinga amendment constitution ekwata ku age limit. Ne bawa ne ssente bamemba Parliament bagende mu byalo. Tulabangako wano mu byalo olukungaana lwonna nti lukubidwa bamemba Parliament bazze batwebuuzeeko ku age limit amendment. Bakola mangu summary convention bagamba debate egenda kubeerawo. Bakiza Besigye Kiza Winnie mwogeddeko yayirirawo opposition yamirira eddakiika 3 nga floor ya Parliament tasobola muwa chance lwako kyayogera. Ababaka aba Parliament ne beegugunga nti lwaki batuwa mukisa kuteesa. Kyaddirira executive n'esindika SFC neyingira Parliament. Eyo nayo kibuliringa insecurity. Okutegedde? Ekirala
kyekikwata ku ba loop boys and girls abasibwa. Yes, engeri President Museveni ne banne gye bakwatamu abantu abakuba enkuŋŋaanya abo beekalakaasa eterebula tesobola butabreedinga insecurity. Abantu bennyini basobola okwenyiwa nti omuntu wange kati Kibalama gwe bagamba kasooka bamusiba emyaka 94 talabikako. Abantu bayinza okwegugunga bagala tagende mu State House twekalakaasa olwo bakuba amasasi. Insecurity teginjogera. Waliwo akatambi akamu akatambula aka Honorable Medard Lubega Sseggona ke yali ayogera ngalaga nti abamu baafa bagamba mbu abalala nga Kibalama babajjamu amaaso. Ekyo wakiwulirako? Saakoma kukiwulirako kyokka n'empulirayo n'olugambo nti abamu babatwala e Congo kuba tubadde mu Congo nga under UPDF bakole ki ne bafiirayo olutalo nga tebalina experience yakuba muntu. Nabyo weebiri twagala olumu minisita wa defense, minisita wa internal affairs baveeyo bannyonnyole ku byogerwa. Tulina right okubaako kye twogera era ne waliwo gundi framework eyitibwa hearsay. Hearsay mu kooti ekkirizibwa okubeera source of evidence. Mpulira mbu yes gwe akyogedde olina okukiprovinga. Nze okusinziira ku kino era kandi etono yakiŋŋambye ebyogerwa byonna gavumenti ereme kutiisatiisa abantu nga boogedde ku hearsay ekwata ku insecurity. Wabula ba following up insecurity gundi hearsay oyo yinza obatuusa ku source of information. Big Brother Uganda, Honorable, njagala tuddeko ku side ya Parliament kati nnyo. Ababaka ab'oludda oluvuganya nedda nga tuna kuddawo. Insecurity eno tugikoledde ki? Tusirike busirisi? Tukole ki nga Bannayuganda? Bakole ki abakulaba Bannayuganda? Kizibu ki ekyo gwe kyolengera? Bwe tuba nga tuzze mu Article 1 ya Constitution. Yes. Tugiwaayirako International Covenant, Political, Economic and Social Rights. Tugiwaayirako International Covenant on Civil and Political Rights. Eri Kiriza Article 1 egamba nti power belongs to the people. Amaanyi gali mu bantu. Tekoma kuba nti power belongs to us. Naye ate it entitles us to Covenant says ze twasako mukono mu 1966 as an independent nation nti we have a right to self-determination. Okusala ekitu jamu ffe totusuulako kyoyagala. We have a right to self-determination. Yes. Ffe kiri mu constitution yaffe anti kiri mu mateeka ga mpadde bwino. Esewo provisions ebbiri eziri international law Uganda yasaako omukono mu 1966 ekiggwa ate nekisamalizingira mu Article 1 eya ssemateeka atutambuza kati power belongs to the people. Amaanyi gali mu ffe. Yes. So mbadde ngamba on the accord of that security provision tukole ki? President Yoweri Kaguta Museveni akkirize abantu ba bulijjo ffe aba bulijjo nga tutuli mu arms of government ziri baki arms of government aziteekemu ayalonderemu abantu abanaazi representing a constituting ewo kye bayita national dialogue y'abantu nga 300 people mu International Conference Center okuva mu Uganda yonna abantu nga 300 essente zinayimirizaawo olukiiko olwo UNDP zoluzitwa zinoonya awuliriza amaloboozi lwaki twandikaabye akayirigombe ne tuddayo eri gye twava ng'omusajja atukalakasa emyaka 38 lwaki tulindirira bloodshed eddemu wano omusaayi okuyiika lwaki guyiika? President Yoweri Museveni tusaasire kkiriza abantu babeeku kye bagamba. Abantu bwe babaako ne kye bagamba kkirize in case bagambye nti kati balonze mwami gundi mwami Kyagulanyi akkiriza adde wabbali. Ndisa ekyo kyokka waliwo ebiruma abantu nga ne Kyagulanyi okutadde wabbali engeri gy'atambuzaamu eggwanga si nnuŋŋamu. Bamugamba dda nti for example ba commissioners ba electoral commission balondebwe ku mulembe omutendera okutegerekeka babeere vetted through the Judicial Service Commission
nga public esobola okuwaayo n'amannya kwe basaanye okulonda ng'amannya gagenda eso parliament nekakasa bukakasa. Okay. Yes. Kisoboka ekyo mu ggwanga ekikolako enjawulo wano bakikoze mu Kenya olaba Kenya bweyazeeyo okutambula obulungi. Kenya etambula bulungi. For the first time in East Africa okulaba nti akalulu bakaddamu port n'erulinga nikaddibwemu. Nekaddibwamu ebinaawamu. Nnyo abantu abagala demokrasi. Waawo Raila Odinga yagamba tajja yena ateetaba. Yena nekaddibwamu. So ekyo ekyali e Kenya kisobola okujja e Uganda. Tekijja wano. President Yoweri Kaguta Museveni ye yekka ayagaliddwa mu Uganda mu ngeri etannyoomyolekeka. Naye okwagalwa kwonna kujja kufa kugende mu ttosi olw'okuba nti agaanye okuwuliriza amaloboozi g'abantu. Big Brother Uganda, Honorable John Kenny Ruchams, the man gwe tuli naye, of course wano wennyini amazima tegeekweka. Webale nnyo webalire ddala. Honorable nga tuwumbawumba ababaka ba Parliament abaludde oluvuganya gavumenti beekaddaga juice. Ebafuluma Parliament tudde okuddawo ensonga eri emu babanja bantu baabwe. Enkola gwoba n'endaba gy'olabamu ebintu ekyo kiba tekireetera munnayuganda omulonzi waabwe okubeera ng'atuuka n'agamba lwaki temuteesa muddeeyo ye awo gw'oyogerawo ki? Anti kaakati ffe tusobola n'okwongera obbayamba. Okay. Ebintu bye njogedde wano mu ddiiro bwe biba nga biteekereddwa mu nkola biba biyamba abantu baffe bwe babonyaabonya okusalawo opposition beegezaako okuyamba. Ffe tulina okuyamba ababaka ba Parliament. Olyose n'oyogera ku Parliament. Uganda yatuuzizza olukiiko lw'abasipiikasi. Yes. Aba Commonwealth. Nensekamu bwenu. Kiki lwaki wasise? Bw'oba oyagala Parliament ennuŋŋamu oteekwa okumakinga sure nti bwe bayita backup bencher ali free. Okay. Uganda's backup bencher mu Parliament basibe tali free. Waliwo provision mu rules of procedure of Parliament egamba nti member of Parliament yenna asobola okuraisinga a matter of public concern. Matter of public concern. Member of Parliament yenna. Ba speakers ababiri abo boolaba. Mwamutayibwa ne madam. Bapotoggera provision eyo. Fe yatuyamba ennyo mu Parliament ez'emabega okucekinga ba ministers. Esewo. Emu ku loole enkulu ennyo ey'abamemba ba Parliament kwe kucekinga ekigenda mu maaso mu gavumenti. Sikyo? Yes. Kye baliko kye bakola. Sente z'abantu baziwaayo mu foomu y'omusolo. Ne mukola budget sente ezo muzifulumya mutya muzisipendinga mutya. Era biki bye tusuluubiriramu ffe abantu ababulijjo abawa omusolo. Member wa Parliament gwe backup bencher bw'ataba free debate tesobola kutereera. Ati debate mu Parliament yali eteredde kweno Parliament ya 11 tennaba kutereera. Naye lwaki yandibadde tetereera? Ekyokubiri bamemba ba speaker baffe ababiri tubasaamu ekitiibwa. Mukama waffe yatukola bubi Katonda. Baba bakalonda ekitiibwa olanya okubeera speaker. Mukama ate n'amujjulula. Kati speaker ow'ekibogwe deputy speaker yali wa kibogwe. Yali wa kibogwe nga wakyali mupya. Yali akagenda mu office. Yes. Waba wa kibogwe. Abeera wa kibogwe. Gaze bwengenda mu Parliament ne mala emyezi mukaaga mba wa kibogwe. Nga tomanyi kigenda mu maaso. Sinaba kitegeera bulungi. N'abeera speaker. Vice we. Vice naye nga mupya. Kati entebenkeza ya hierarchy ne etiquette ya parliamentary practice tibaginnyonnyoka bulungi. Nalongo Anita Amonga agenda mu office ye yali akyali wa kibogwe. Ne Vice Mwami Tayebwa yali akyali wa kibogwe. Nga bakyetaaga okubeera nga bataaga okulunyikiza ku nkubiriza ya Parliament. For example, omulamwa gwonna oguleetebwa in the form of ekiteeso oba resolution proposal oba motion speaker omulungi ateekwa okubeera ne interest mu gwo oba ayagala oba tayagala. Bw'okyalinga n'omoderatinga topic ng'ogyagala ofuna essanyu n'abo b'omoderatinga bafuna essanyu. Emirundi mingi nnyo emitwe egijja
mu ddiiro basipika baffe baba tebaginamu interest. Is dangerous. Emitwe gye baleeta ababaka ba parliament gye baleeta oba ekintu kye baleeta okuteesaako abakubiriza b'enkiiko zino baba tebayinamu interest. Ebyo byonna omukubiriza kikwetaagisa okuba nga oli interested mu muntu ogwo. Okay. Emirundi mingi nnyo bazze bagamba time. Yes, time is there. Parliament eno Uganda yansindikako mu House of Commons. Ebungereza. Nembeera mu gallery okumala ekiseera. Ndi omu ku bannamukisa aba training mu House of Commons. Nendaba enkozesa y'obudde. Nalabako Edward Heath yali leader wa Conservative Party. Ng'olwo avudde ku bukulembeze asigadde nga ordinary member. N'akozesa eddakiika 5 okulikiriza issue eyali ekwata ku Falkland mu Argentina. Yonna ne kubemizira ngaladde. Engeri yali maximizinga mu time. Obudde nga bumanyi. 5 minutes is a lot of time ku speak omulungi. Yes, it is a lot of time. Obudde buba bunene nnyo obo. Ogamba mu 3 minutes you are out. Okay. So enkozesa y'obudde yefuga enteesa. Speak omulungi alina okumanya ntandika ntya nga nze ku flow. Sika omulungi alina okumanya how do I conclude the motion. Okay. Otegedde? Yes. Nakitegeerako nti parliament ye 11 yafuna induction nnungi. Kikyotegeeza fa. Induction ye course esooka nga muyingidde mu parliament okubaliikiriza engeri y'ekuteesa bwe kunaagenda mu maaso. Ye 11 tebaafuna course eyo. Yali brief, very brief. Otwamala wiiki nga 3 nga muli mu kakoosa. Yes. Okay. Aboogezi ab'enjawulo Kapalo omuwulirako speaker wa Kenya. Yali omu ku bakugu ku speaker. Yajja y'omu ku abo ba resource persons. Professor Ali Mazuri omuwulira yan training Makerere. Naye yali ku boogezi. Professor Kanyihamba. Professor Nsibambi. Professor Mamudani. Leero Odinga. Aboogezi ab'enjawulo abakukutivu mu spectrum ya parliamentary practice. Twaba twabuliro nga tuli awo mu parliament. Nga tunaba kuteesa official kutandika okuteesa. N'ebibuuzo ne tubibuuza kolotekino. For example, ababaka bangi olw'okuba nti bangi ensi ensonga enkulu ebagaanya okuleeta ensonga ezirimu omulamwa. Ababaka basaana bwe baba nga baagala okuteesa n'okuleka landmark mu kuteesa kwabwe buli omu afune ekya specializingamu. An example, nze ne Agrawol twali tu specializinze mu areas 2 ezakabi nnyo. Erizirwa zonna. Matter of public concern. Gwe ne mwami awol. Naye mwenna ndowooza lwakuba mwali mu bannamateeka. Endala gye twali tu specializinze mwena egundi procedure. Yes, nga tuyitamu naye ate mu kuteesa okulala nga twesiba nnyo ku state of the nation address. Kubanga bw'obanga okoze research omulungi ku kwogera kwa president n'okuteekamu n'obuwaayiro obuli researched osobola okumuvinga house. Yes. Abannanga abalala baspecializinga mu budget. Ate n'ensembyayo ku specializinga kwogera ku bafudde. Bwe nayogera nga ku bafudde nga speaker teri ayagala kunkubira kadi. Akuleka. Oweekitiibwa wa Pakabulo. Gundi cabinet yamuteeka ku bunkenke. Nali nkyali muvubuka nnyo mu biseera ebyo. Lwaki omuvubuka oyo muwa nnyo tayimu n'atukuba. Ansibambi abo bonna nabatuuzanga bakumukenge. Nga ninda ntandise okwogera balese information. Baleta information. Professor Kiwanuka Nsibambi bajjanga 5 n'embeera lumu. Kugamba baba bakyadiwetinga nga mayingi no baddamu geno nteekateeka ansa eyera. Nga toba wabudde toba wabugamba. Oweekitiibwa wa Pakabulo yabagamba yes occasionally Kenny what time kubanga waliwo lwateesa n'ateesa nga professor omuto.
Okay. Njagala abantu bange bamulirize. So tusaanye abamemba ba parliament buli omu abeeko waagwa. Naye tugamba nti buli kimu ndokiteesaako. Buli lwoteesa kyoyinako obumanyirivu ulikika ng'oli mupya eri abakuwuliriza. Ne sipiika omuwaliriza obutakubira kadde. Honorable, ku ssente zetuwulira kubanga sipiika yakyogerako kaawo juzi baali bayisiŋŋanya ebigambo ne principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebigambo by'okubeera nti waliwo essente ezaali zisuubirwa nti zaaweebwa ababaka obukadde 10,000 okubaako ne bye bayisaawo. Naye bwe tutunula ennyo gwe mu ndaba ye ey'ebintu olowooza ekyo kyali kituufu ekyokubeera nga sipiika avaayo n'ataakinga ono kuba yayogera ku kyababaka bo butakwata ku ssente ezo. Esewo kikyali kituufu n'akamu. Ebintu bingi nnyo omukulu Amongo yakolako intervention ebitali fashionable. Asaana oweekitiibwa sipiika akitegeere nti mu parliament abeera servant. Abeera muweereza ng'alinga omulamuzi. Okay. Tasaanye kuteesa ku mutwe ng'alinga yawolereza gavumenti. Kikyamu. Emirundi mingi nnyo Amongo ateesa ate nga takkirizibwa kuteesa. Oba aleeta ekintu ng'awolereza gavumenti. Lwaki awolereza gavumenti? Kimukwata kutateekeddwa kuwolereza gavumenti. Abawolereza gavumenti bateekwa kuba bali bamemba ba parliament. Okay. N'olwekyo parliament eyo ekyabulamu ekinyusi katulowooze nti mu second phase wanaabaawo ekiimprovinga kubanga ndowooza nawulidde amaloboozi amalungi agaavuddeyo nga bali mu lukiiko luno olw'Emunyonyi ng'abantu bamemba ba parliament boogera ku lwabwe nti basipiika baffe ababiri beekubira nakati bakyali bakibugwe ey'omulembe etoninga ne commonwealth fashion etiquette terinaba kutuukibwako paka ebbanga lino lyonna bakyali balimanyi nti wadde oyogera ku kiri nti bbanga ttono nnyo n'afuuka sipiika n'afuuka vice deputy speaker bannaba kutereera era waliwo mpulira mbu wabaddewo session esewo nga bbiri ezandibadde zibayamba ezaleeteddwa omukiika w'e Canada ne wa India bayinza okuba nga bapekinzeemu moderation ya parliament mu commonwealth esaana eba etya. Okay. Honorable nga tumaliriza njagala tumalirize ne kana kamukulu munno Honorable Norbert Mao yasala eddiiro n'adda ewa Mwami Museveni ate n'agenda n'ofiisi z'ekibiina. Gwe ndaba ye y'ebintu nga obusenkagale wa CP oli senkagale wa DP naye yasala eddiiro n'agenda n'ofiisi n'agenda paka ewa Mwami ekibiina yakitwala wa Mwami Museveni. Democratic Party ffenna bwewaawo tetukiriimu nga bamemba. Ekimu ku ebyo bibadde bitu impressing ennyo okumala ekiseera. Nafuna omukisa ne ndabako ku Ben Kiwanuka nasomako kuba n'abaana be mu Settlements College ekitoofu. Ng'era olwokuba nze nali nkulira debate mu society. Ng'abaana be baagala nnyo nkole omukwano nabo bateeke ku lisiti y'abo be travelinga nabo okugenda mu debate. N'olwekyo bantwalako ne wa Ben kitaabu ne musinkana nga nze okubalaba ku ssomero. Naye njagala okutegeeza wali mwaka ki ogwo mu Settlements College egy'ensanvu njagala okutegeeza nti Ben Kiwanuka yayagala nnyo Democratic Party ne ku ssaawa ya leero buli omu akyamuddukira ng'omusajja ayagala DP n'afa n'entaana ye n'ebula olw'okulwanira emirembe. N'okwata ekibiina kye nga pulezidenti omukwaba bamudidde mu bigere n'owaayo ekibiina ewa Museveni eyo emba mistake nnene nnyo. Wano mu Gyenkaaga Basil Batlingaya eyali leader wa opposition kubanga ye Ben yagenda mu parliament Obote yamugula n'amutwala n'abalala bamangeni ab'esaidi ye mu Eastern naye ekibiina yakireka. Naye ono agenze n'ekibiina attire ddala activities zaakyo ng'ate kirina ababaka abali independent nti ba DP mu parliament bawera nga 9.
kyonna teyakitwalayo ekintu ekyo kikyamu takitwalangayo. Abantu bangi nnyo bandyagadde nnyo DP ebeere weeri okutuusa weerituuka ku buwanguzi. Era naffe twongera okugamba buti wamaawo nti yeddemu mu mutima ate ekibiina agende ne musajja we naye aleme kutuula ku kibiina kya Democratic Party nga one of the career opposition political parties in Uganda. Betusaamu ekitiibwa. Okay. Tweyanze ngeko nalebo nsaba osibula abatulaba bannayuganda. Nebaza nnyo okumpa platform eno. Naye basuubize nti eggwanga ogenda lisomisanga. Nja kusobolanga okwewaayo. Amiina. Beko kyenjogera naye njagala waliwo akantu nno bannayuganda ke bakutegeererako ennyo ng'ovudde mu kuteesa mu paalamenti waliwo omusajja ayogera oludikya. Njagala nnyo okuddamu okulamusa n'okusibula abagezi ba Conservative Party kibiina kitono naye kya nsonga nnyo. Mutusabire tumanya tuli ba nsonga ssebo naye ate wuliriza tumanya tuli ba nsonga tokiraba ng'ekibiina ekitono ssente zaffe ze twali entitled to mu kukiikirirwa mu paalamenti ey'ekumi ey'omwenda n'ey'omunaana tetuzifunanga na guno gujjo. Waliwo yali azeekiseemu mu kwagala ozibba ng'asindikiddwa mu bantu ba gavumenti. Mpaka olwaliwo temuzifunanga. Bwe twalabanga bagenda zibba ne bagulizaako gundi electoral commission twakiriziddeyo in accordance with the leadership code. Kati tuli mu kooti tuzibanja naye tuzeetaaga era tutekuzifuna. What is an entitlement for our activities as a political. Kati nnyo waliwo akantu ke mbadde nerabidde nga bannayuganda baagala okukamanya era nkajjukidde wano eno. Honorable Anita Among ne ttiimu ye oba ne gavumenti baavaayo ne basiima basipiika ba paalamenti ezizze zibeerako abatonotono baali bana ne babawo emmotoka worth millions 5 plus era ne baterako n'abavuzi nga balina okubasasula. Mu constitution mu bintu ebimu byensomeko emabega nga kiraga nti kimukakatako okufuna akasiima ako afune ne ssente entonotono zibafuna waliwo badriver 6,000 ne ssente ezawaka babawa worth millions 10 omwaka. Honorable essente ezo tulaba nti zonoona zamwewa musolo. Buli omu kwabo yawe emmotoka already ayina emmotoka. Era nga constitution ebagamba balina n'ogikyusa mu luvannyuma lwa myaka 5. Nga opportunity eyo weeri bandi bawadde allowances zaabwe ze bali entitled to nga bwe balinda kubanga ebizibu ebiri mu ddiiro kaakati bingi tosobola kubibuusa maali. Era bw'ogatta essente ezo ziri worth billions 2 plus nga osobola n'okupostponinga okulonda okugarantinga security ew'ebyalo ng'ogamba nti ssente oziwaawo abaafuna edda tekiba kituufu. Era tukyakubira omulanga gavumenti ensonga eno ey'okupostponinga okulonda kw'ebyalo gitwale ng'enkulu ennyo. Ffenna tubatunuulidde kyemuliko mwe mukimanyi naye okulonda kwandibaddewo kubanga security ey'omuntu wa bulijjo ekulemberwa egundi gavumenti w'ekyalo. Rest ekyo bagasta ndaba nasitanga emwezitena mwe basitale kustupa amasitatukatustonda mulustonda abakustu. Tweyanze Honorable John Kenny Luchamuzi yoyo ngenda kumubaddiza inshallah. Nze kali esuburo we Nakaseke Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wangala. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino
noti 755793 ne noti 755595 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.